Freddy Musangawa omukulu Kisubi okuva ewo yogi updates kwe tuli kati ye yaleeta omukulu ono omukulu ono wewankyaza aba tambula gye yali ekozi yayitaliwo wano amanyi gye baba bali eyo baba n'obudde mu bisaawa eby'eddembe mikwano bagifunira ku Facebook nalisigadde bwatyo bwe yandaba nali ku social media nga tubeera nga naddala mu nsi abantu abatali mu Uganda oba tugaye mu Africa ebiseera ebisinga babeera bize naye batabeera bize babeera ku masimu oba ku social media nange kwengulira ku muntu nga yalina obujulizi bwe yayogerako Fred si yekka yankwanako baaliwo era nasanga n'akaseera akazibu okusalawo Fred kuba ekyanyanguyiza nti abantu abamu baali bafumbo nga sobola kuddamu oyo vulugu gwe navanga omuntu okutwala omukazi gw'otasoose kutesitinga kintu kinene si kitono kye bayita okutalaafiya seba okusalawo omwami gw'ogenda omala naye obulamu bonna nga nosoose kubeerako naye kintu kinene abakyala ebyaddala obufumbo ebikolwa ebikolebwa ku kitanda oba essanyu ly'omukyala kweyitandikira bino byonna ebisigadde bisobaawo ne muli emmere n'akugulira engoye n'akusibiza enviiri n'akusiigisa enjala n'akugulira lipusitiiki n'akolera buli kimu n'akuwa emmotoka naye ekitanda nga si kisanyufu tewabaawo obufumbo. Nahia jala kutandika naawe bagamba ladies first tulyoke tweyongereyo mbuliza kuba na yogi updates neera kumukutu yogi updates tubaniriza era nga wano ntwala omukisa okubuuzako ku buli muntu yenna gye musinzira okutulaba mwebale kulaba abatandika kusubscribe nga tubasaba mu kikole bambi abalayikinga mukola omulimu ogw'amaanyi mwebale nnyo abakomentinga comments ezo mwe tujja ebyokuyiga naffe nogaba bano nakomentinze bw'ati kankyuseemu oba nadda bituyigiriza so tubaagala namwe mwebale kutwagala mu linnya lya Yesu. Fred mbulisa ku bannayuganda batulaba abo abali ku yogi updates olunaku olwaleero abatulaba n'abatuwuliriza n'abagoberezi ba yogi updates mukama waffe Yesu yeebazibwe mwebale kwagala yogi updates mwebale kugoberera era mwebale nnyo byonna kubanga omubanga mugoberera channel ne begenda mu maaso era n'ekirala mwebale kutwagala mwebale kutufollowinga mwebale nnyo weewaawo essanyu nga lingi okutwalisa wamu bufumbo butambula butya Nahia mulaba yenna anyirira Fred anyirira bitambula bitya okuva lwe twasemba okusisinkana wano Nahia bufumbo butambula butya obufumbo bulungi sebo obufumbo bulungi nali nalwawo kubuyingira nejjusa naye mu byakatonda tolina kwejjusa wonna wakireetera otandikira obufumbo bulungi mukulu Kisubi tetulinamu kwemulugunya ate tusaba kuleme kugira ddala nkulaba akasusu omwami alimu vitamins wanje kadde mwako alimu vitamins Fred awulira Fred bitambula bitya obufumbo butambula butya kubanga nawe gwe mulundi gwo ogusoose okubanga ogenda mu bufumbo obufumbo bwo bulungi ngamba de straight nzijukira luli wagamba owonye ekikomando bitambula obufumbo bulungi nnyo ate nebaza mukama nti wabula ebintu omuntu byayagala mu byo waliwo byayogera nebyatayogera naye mu byonna nebaza mukama ati nibe saayogera ate mukama byonna yali abintegekedde nga bitadde mukyala wange kale nolwo ensonga eyo nawummula obufumbo bulungi wawummula Fred Musangawa kubanga ebbanga si ddene nga emunyenye etandise ebbanga si ddene nga yogi updates weeri abantu bedeetinga okumala emyaka n'emyaka Fred Musangawa omukulu Kisubi okuva ewo yogi updates kwe tuli kati ye yaleeta omukulu ono omukulu ono wewankyaza aba tambula gye yali ekozi yayitaliwo wano
amanyi gye baba bali eyo baba n'obudde mu bisaawe ebyeddembe mikwano bagifunira ku Facebook nabisigadde gye baba bali tebaba nnyo bantu babafaanana nti banakuba olwali kati akaseera kafunawo simu yekimala kati olunaku lumu nsuubira yabalina okugamba oyaganze bankugamba ajja kumbulira sitole ye naye kale kati nze nga bwe yabinyumiza bwatyo bwe yandaba kati oyandaba nawe nayagala okubeera nga alaba gye biggwera ebyobujulizi obwo obwasooka kati nekimuwayiriza kuba teyasookera ku bye twatandikirako n'okunoonya ebirala kati n'abeerayo eyo ng'ajja ndaba naye ng'asirika andaba n'abeera mu balaba ne basirika so kati wetwagulawo kyano nenzija kuno ku yuge n'enjiranga kati abantu nabo batandika okunoonyako olw'ekigambo kati wayitawo yandaba ne wayitawo emyezi nga gyali oba 3-4 bwe ndowooza kati najja ku kyano yamunyenyeyaka n'abeera nga ambuuzaako ng'abantu abalala bonna koze era abantu bonna bajja nakubuuzaako omukisa mukama gwe yampera gwe mmebaliza buli muntu ambuuzaako mba nina omumuddamu kati ne tutandikiraawo okwebuuzangako buli omu we yali badde ng'ayagala kati nekikoma naye ng'alina nnyo ebyawandiikibwa kati nga munze nebuuzo no bayibuli muli mu mutwe asooka n'abikkola n'awandiika abo banyume nange n'asomera kino nakiri sitakitegeera kati ekyo nga kinsigaza omulowoozaako omuvubuka ng'amanyi nnyo bayibuli ng'olaba kyalenja kale nannyambako nnyo kuba kati nze we naggwirawo eyo kyano obuweereza bwange bwalimu okukankana nti abantu bempeereza already mbasanze mu bulokola abasinga bamanyi bayibuli okunsinga ate gye njagala obbasomera kati nga nti okukola ensobi kati ng'oluusi naye mba nsoma nkankana kati naŋŋamba wekkiririzemu mu kyokola katonda yakuyise oseyalinge n'ebyawandiikibwa n'abantu abo booli mugabana nabo bamanyi kitegeeza n'oba tokisomye bulungi ye kasita okyogera agenda wali ku bayibuli n'akikola ki bayibuli abantu bazirina ku ssimu abalala balina mu bitabo kati nampa obuvumu nanga gwebeera ng'amanyi nti tolina gw'osomera kati n'ataliko bamukwano gwange bwatyo mpolampola so bwetyo bwe twatandika Fred naye omusanga wakubanga abamu bagamba naye yona abamu bwe yasooka okugamba nti bagenda muwasa buli baba commenting ne ba ne agenda okwetulisizaako bo naye omusanga wa kubanga okusinziira ku stories naye ze yampa simanyi oba zonna yaziraba ezasooka ezo zamasabo zaki omusanga wa kakati era nga bwakugambye nali ku social media nga tubeera nga naddala mu nsi abantu abatali mu Uganda oba tugaye mu Africa ebiseera ebisinga babeera bize naye batabeera bize babeera ku masimu oba ku social media nange kwengwira ku muntu nga yalina obujulizi bwe yayogerako amanyi ebiseera ebyo twali mu bbugumu ly'obululu ebbugumu ly'obululu kati najja n'ayogera ku by'omukulembeze yagamba mukama yandaze ng'omukulembeze waliwo yero kati ebyo byatambula nnyo naye okaseera ako nze ate wenabirabye nagenda okubiraba nga waliwo ekigenzeeko mu maaso naye nagenda okulaba nga ndaba akantu ako naye ngati nga bakaseera ako waliwo ekifaananyi ekirabikidde ddala nti tebituukiridde nakutuukirira nfuna kale biri nasooka ntubiraba ebyobukulembeze nebibeera nga bitambula ne tulaba tulabe kyeyayogera wabeerayo ekigamba kati oba kinaatuukirira ekyayogera ekyatuukirira ndaba nga waliwo enjawulo n'ebirala byajja nga ayogera obujulizi obwo bwali bungi bwe najja nga ndaba n'owemabega n'emabega byonna nentuuka esaa nentandika obbiraba naye mu byonna mu kubiraba nentandika okulaba ng'omuntu omutima gwe gwa ddala si mulimba kuba nali nze naye nali mmanyi nsomye ku Bible abantu mbawuliza nsobola okuwulira omuntu nemanya nti ono muyaaye kusinziira bwayogeramu n'ebyandikwa kye byogera kati nendaba nga muntu w'amazima abyayogera bya ddala tali ku kintu kirala kyonna naye ate nga nange njagala nnyo ebintu eby'amazima
nze saagala era Katonda mwebaza olw'okundokola kubanga ebintu abali mu sports bya mipiira abali mu byabufuzi ebintu ebikyuka oli ajja n'ayogera kyayogedde nikya n'akikyusa nga si kituufu naye Bible tekolaki ekyuka kyawandiikibwa waakiri gwe okinyonyola obyomulala n'akulaga n'ekirala era asobola obiddamu emyaka kagibe 10 kati njagala nnyo ebintu bya Bible olw'ensonga eno tebikyuka n'oba obinyonyodde obisobola okunyonyola mu ngeri endala n'enkulaga nti gwe obitegedde buki kale nno nendaba nga wa mazima mu byayogera nendako mu following nendako okuba nga tusharinga kuba nange nali mbuulira enjiri nga tubeera ne bannange bannayuganda n'abatali ne baba nga bakuŋŋaana manya nti omusumba agenda kujja ne mbakolaki nimanya nti saawa omu oba yakiro abavudde ku mirimu ne tukuŋŋaanye ne mbabuulira ekigambo ne bamanya nti ne mbaba programs kusinziira ku WhatsApp nti kunaku bwe lutine luno tugenda kuba ne fellowship kati ne ndaba nga nono akikolaki naye wa mazima ku mungeri ne tugattibwa olw'ekigambo kya Mukama nga tusharinga nga tugerayogeramu ku bya Katonda so mu ngeri eyo yate wava omuki emukwano ogusukkawo okutuuka n'olunaku lwa leero omaye binsanyusa ffe tumanyi abalokole temwekwana naye mulokole watandika kwana munno mu kigambo ne mutandikiraawo wali luddawo Fred wali mu nsi ki gye wali nali mu Kata baba tugamba bumuva okukola mubeera nnyo lonely yensonga lwaki social media zino muzibeerako okutwaliza wamu Nahia kati Fred bwe wamulabako nga live naawe n'olabanga emusajja gwe walisaanye okuba naye kati Fred yajja mu ngeri ya njawulo engeri y'enjawulo Mukama yali amukulembedde kuba nze kunze nalina obukyayi ku mutima ensonga za laavu era kyemayenda okugamba nali kusuubira nti ojja mmala ebbanga era nalimala emyaka 3 si mitono ngamba nga tofumbiddwa nali nkiwaddeyo okubeera musisita obulamu bwange bwonna nga sisobola kuddamu okwesembereza kitonde kisajja kubeera mu nsonga ezo paka nga Mukama amaze kwogera omulundi ogutali gumu kati Fred yasooka n'abeera mukwano gwange n'asooka okubeera mukwano gwange na becoming my best friend kati nanteerawo embeera eyo nga tutuuse ku level y'okuba nti buli lunaku twogera kati saayina muntu oyo gwe njogera naye buli lunaku okuleka nga nze kumpewo okuweereza kati n'atekinga that position kati n'atakoma already nze yansanga nina omwana ekyo buli omu akimanyi era nze ekiragaano kikweka kati n'abeera mukwano gw'omwana oyo kati alina paati nnene mu bulamu bwange gye yanzanyira ye gy'atamanyi buzito bwe yali kati yayongera nnyo okusembeza omutima gwange gy'ali okuyita mwana ono kuba omwana yali seebonzi omwana wange si wa bulijjo wanjawulo nnyo nti omwana wange akubuuza ekibuuzo n'oweebuuza gy'akijja akubuuza abaana bonna balina baddadi owange aliwo nze nga sirina ddadi nga simulaba kangende munoonyi n'akulaga era nga atambula onoonya ddadi we kati natandika Freddy n'abeera ki kamusiimuleko atuyanyeko mwami wange so kati n'abeera nga tusabira wamu tandika nga nemuwanga ku ssimu ng'akyali mukwano gwange nga muwako omutabani yogerako ne anko hello uncle how are you manyi kati nga batwala obudde ne bogerera ekika 2-3 paka omwana oluusi yakoowa kati nga kinzikakkanya kati nemanya afunye anko we kanyambeko wadde anko naye tangera kuddamu kutera pressure kuba awulira eddoboozi ly'omusajja kati Fred ne tutandika okubeera abamukwano n'anyamba nnyo ng'emboozize siza nnyo kunyumya bintu bya nsi nnyo sikunyumya Bible eva nga muba mutambulira omwo kati batukeseera nga akubuuza okwenda kubuulira ku ki kati nagamba oluusi oyinza okufuna akaseera nga obudde buzibu oluusi obadde bize ombuulira kyogenda obuulirako nenkuwa ebyawandiikire nannyanguyiza omulimu gw'obuweereza kati n'abeera nga mubuulirabuulizi nti ekyange nabuulira ku kino n'akuterayo ebyawandiikibwa kati n'ojja buzi n'obinoonya oluusi nga ebyawandikibwa bibeera bingi okunoonya n'omulamwa kusinzira
kane tutandika oweereza babiri kale bambi nambeera mwangu kati ebintu by'okutandika okwogera ku mukwano byatwala ebbanga tebyajja mangu twamala emyezi gyaffe gyaweranga etaano kwena nga tuli ba mukwano naye nga tetwogera kwebyo kati twalinawo okusiiba okwennaku 40 kati naŋŋamba naye alina byayagala wemba nsaba naye nampeeza prayer requests ze nentandika omugattamu kakiseera gye twava kuba yali yagamba akomawo mu Uganda nga amaze kufunayo omukyala nga amaze kufuna ow'omukyala Uganda eri waneeno sinsonga amufuniddewa naye nga okudda kwe nga alina omukyala nakikutunuza kisabire bwakiraba netanamusabira tewasabanga ogamba omusajja ono antwale nedda simuyina mu birowoozo era nga nsaba Mukama kati nankyalenjinga olunaku lumu olwasinga obeera oluzibu gyendi naŋŋamba musabire ng'awulira kati eyo teyali nnyo nkola yange enzi abantu mbasabira wamu ku kyano nemanya nti kati buli omu musitudde n'essaawa zange zensabiramu buli omu nemusabira kati sebo ye nantikako akazito naŋŋaa leero kubidde njagala onsabire nga nkuwulira bannange nemugamba nindamu akati nempwira nga zitoweredde okuba naye sikyetegekede so nakikola naye ng'ate ntidde kuba si bwe nti bwe nali ŋŋantera okukola kale netutandikira awo nagamba awo nokasiza onsabira kati ebisigadde awo nabitandika taata watandika kyawo nomugaa nti akasaala kabadde kalungi kakati naleetaaza olubeerera tubeere ffenna kakati nganze ng'omuntu ng'egye nali nga njogera n'abantu bangi ate nga mbaddeko mu kkanisa nali nga ndabye obuyaaye bw'abantu ng'ate naye sinalokoka obuyaaye bwaki bungi mu nsi nawe kennyini bumanyi era bwe twatambulirangamu kati ne mu bulokole gye buki kati ne mmanya nti obulamu obwo butawaanya omukyala nga tamanyi Yesu nga tanategeera oba nga tanakula mu kutegeerera ddala bufumbo kyekyakala ki sigiba myaka naye nga endowooza nga tenaba kubanga developed nti obufumbo kyeki kati nayogeranga n'omukyala wange ono nindaba nga akkiriza Katonda byenjagala yeewaayo kuba yawanga obujulizi nga nange njogera naye nga twebuulira ng'ab'emikwano kati ng'olabira ddala ali straight tali mu byakunoonya nti onfanayo omuntu ng'abawala abasinga bakola abeera n'omuvubuka eno ng'agamba nti noonye Mukama atuki ate tali serious ali awo tasalawo nti kaninde Mukama byaddala nindaba ng'ono yasalawo nindaba twogera ayogera bulungi kwaza naye njagala nnyo omuntu ayogera obulungi nga njagala nnyo omukyala nga yimba mpulira mu kutu kwange oba ng'ayogera nange ng'ayogera ng'omukyala so si ngagamba nga kikimu ku bintu byenjagala nakyo kati nindaba ng'alabika bulungi kale ebiseera ebyo sijagamba buki naye era nga omuntu okuba ekifaananyi ng'olaba kuba aliwo omuntu gwolabyawo nga tosaako nga olaba abasajja balaba abasajja ekitonde omusajja era ekintu ekimu sikikirizaamu na nnyo okugamba nnyo nkikkiriza naye si nnyo buli naddala abaddugavu kanjogere fa mu Uganda wano naddala omusajja buli wabeera nnyo mukwano gw'omukazi si kyangu wabalawo interest eyinza oba nga yabya Katonda naye omuntu gw'otalinamu interest tosaana kuba mukwano gwo ng'akulabikira bubi naye omuntu mulyako butonzi bwoti ddala omusajja ku mukazi kigamba nnyo abantu ne bawakana abamu kizibu omuntu okubanga muli ba mukwano nnyo nga tewali interest either kiyinza okuba kya mulimu oba mukwano naye era teyiba wala omusajja buli mukazi gyakoma omuyisa obulungi gyakoma okubwe ng'ayagala kuba naye kya butonde kuba buli musajja agala mukazi amuwa emiki emirembe kyovangera ebiseera ebisinga bitandikira mu friendship ne bigwera mu buki mu bufumbo era osanga n'oli nga abadde bali awo kyagwera eno kati mu kyo sigambe nti wekibeera buli kiseera naye wabaawo
era kyobola ka percentage naddala ku basajja omusajja okukola omukwano n'omukazi oyo ayinza oba nga adde mukazi mufuba nga tasaba mwagala naye waakiri era abeera mu abantu abamulabikira obulungi abasajja simanyi lwaki bannyo bwekityo bafa nnyo ku byute y'omuntu okusinga okutandika okukolagana ennyo wadde nga tamwagadde so omukyala wange yandabikiranga bulungi ayogera bulungi nga mpulira omuntu ayakoma ku mutima gwange kati nalako funamu ekibuuzo nenga nenjagala omukyala namugamba tusabe nfune omukyala waliwo n'ebizibu byonna mpiseeyiseemu awo era byo bityo nga mu courtship ngezaako abantu ne bikaana olaba tumukwatagana ninga kati ono yennyini ali singo kati kiki ennyo ekitugaana twogera muwuliramu emirembe tukwatagana kiki ekiremesa neŋŋamba sikiraba kati nentaano nekirooto nekijja kati awo puroguramu nekyuka nenteekamu awo akatungulu neakanzaali omanyi buli kimu kitandikiramu idea era idea y'omuzungu agamba idea esinga ne capital oba ogenda kukola business ekirowoozo kisinga ne sente kubanga sente era bw'ofuna ekirowoozo otandika okupulaninga engeri gy'ofunamu sente ne sente mbeka ezeetaagisa nange ntandika okubanga kati byenkola nyinamu ate akakirowoozo kiri ntandika okwewumbawumba ntandika okutereeza ensonga zange era ne lunaku ne lukya nenkolaki nemubuuza nemugamba naye kibyakitya bweki ne bweki nemubuuliramuko naye byaffe ng'abalokole omuntu omala omubuulira ate tugamba katuteeke mu maaso ga Mukama tubuuze Mukama buli omu ku lulwe nga bw'ayogera naye nga bw'akolagana naye kale mu ekyo Katonda naye n'akola ati naye newe nga sinagamba nti tubuuze Mukama ekyanneewuunyisa omukyala ono yali yaŋŋamba nti ate waliwo kyali yafunako nga kirooto nemukimubuuza n'agaana okyogera niweyitayo emyezi ng'ebiri nga takiyogera ndinafuna ekirooto nyaganye kinafuna ne kimbuliye ko atulireke ng'ekirooto yakifuna yakifuna dda nga nze si walina programu ya byabufumbo wadde n'akamu tujja sinyumyambo nyumya kati naafuna ekirooto siyakiŋŋamba wamala oyitayo emyezi nozange tugambe ng'esatu twogera nze mala okuleeta emboozi zange zino zaga nti twagala tubeere mulaavu biki twewase Katonda abanga akirimu akikkiriza kibeere nagamba ojjukira ekirooto kyonna kinakugambako edda nti nalootako nga ŋŋenda ewammwe nga nyina wendi nga bagamba nti nyazaala nga njukala ne nyazaala naye nga ate nyazaala ate ye maamawo kamufuna nayafunako obubaka yafunako dde obubaka naye kati nze ng'omusajja ffe bayibuli Katonda atugamba omusajja kyava nalekanga taata we ne maama we n'afuna omuki ffe mu Yesu tulina wiivu olina omusajja gw'otunula bagamba omukazi mwagadde Katonda akuwa okusalawo okwo naye osobola okwebuuza ku Mwoyo Omutukuvu n'abaako kyakubikulya ku mukyalo ono agamba baakola bwati ne bwati oba buki n'akulaga naddala mu mpisa ne mu nneeyisaze n'akulaga oba nti bijja kuggwa bulungi n'ogenda mu maaso naye nga gw'olaba n'osalawo tewali muntu akulabira niwaba bakulabidde bange okyolinaga obugundi omulabye lazima olina obuuza omuki Omwoyo Omutukuvu kale nno omukyala netandika mpola ekirooto nkijja nenkimugamba nga kituta akaseera nenkimuteekamu nemunyonyola netudda maaso ga Mukama n'ayongera okwogera okuyita mu birooto okuyita mu bubonero kuba kati nze mba nsaba Mukama buli muntu alina enkolagana ne Katonda atandika okubuuza ngeri Katonda gy'azzaamukoleramu olwokyali eri twogera buli omu kati acekinga munne naye mu mwoyo naye no nayongera nafuna ebirooto nga buli mwagala nafunye kino Mukama andeze kiri kino kigenda mu maaso twebuulire enjiri bwe tukola ki bwe tusaba kinywere netusaba yaganda okundaga omwami wana mubuuzanga tukyakisabira njagala kulaba oba ye mutuufu naye ndi so Nahia so my friend kyoliko bwe ya proposinga n'osaba wagenda okulabira ddala nga ekifaananyi kyekyo kubanga jjukira walina omutima luli obukyayi buli owulira tokyayagerera ddala kintu kikwatagana n'abasajja so bwe wasaba walabira ddala nga ensonga etereera
nali nsazeewo nfumbirwa Yesu abeere omwami wange naye omukwano gwange ono wetwatandika okunyumya Mukama yamundaga already nga yetanangamba ebyo bintu kati nalina okubuuza Mukama oba yampaddeyo nemubuuza Yesu ompaddeyo onejjeeko naye mu ngeri ennungi gonzikiriza kuba nze neewaggwa bonzikiriza nga kiba naye omala kwogera ku luno gigenda sukka ne ku mirundi gy'okomako okwogera so nayongera okusaba ennyo kuba mu kintu ky'okusaba neebaza Mukama ekisaba dde akitaddewo ekisaba kikyaliwo era nkyenyumirizaamu kubanga kintutteko ku ddaala lye nalisuubira kwendi kati Mukama ayonga nnyo okunaga omwami wange kyokka mu ngeri y'okumundaga nti ddala amumpadde ate sitaani yateekawo nnyo ebiremesa byali bingi yes so okulwana mu lisu y'omwoyo kwali kw'amaanyi obutabanga mbeera naye naye ekyanyamba mu byonna omwami wange naye musabi kati ne tutandika nga okubanga we natuuka ekiseera nenzikiriza kuba sirwakuba nti Mukama yayogera nnyo neŋŋamba nzikiriza naye ekiseera kyatuuka naye nempula nga omutima gwange guyingiddemu nga agugonzezza neŋŋamba nzikiriza bw'abanga Katonda kwe kwagala kwe kibe ne tutandika okusabanga ffenna kati nga essaawa ezo ez'omwenda wensabira nga naye tulina okusaba wamu kati ne tusabira nga abantu fembi naffe ensonga zaffe saa mwenda eno n'eriziba mwenda ewaabwe zalinga mwenda tezisuukamu wadde eddakiika lwakuba embeera y'obudde oyinza okubanga nga ssaawa ziri mu 11 ngeri buzibye naye ngeno ate omusana gwaka naye nga essaawa y'emu eddakiika ze zimu zonna so mu ngeri eyo nkulu kisubi ne tusabira ddala naye gye twayongera ogenda obuziba nekituyambako era buli omu n'okumanya kati otandika okwenyumiza okuva ku ebyo ti omuntu kale tugambe singa oba olina kyowalekayo kwebo byemmanyi osooka oŋŋamba ki kati ngera wobuuza kati omuntu akubuuza n'omwanukula n'omuddamu kati emikolo wegiribaawo naye nze sayidi eyewaffe nga tekijja kukola onakkiriza tugende wamama nti ate kati wabaye mama obuzibu ki so ne tubanga mu ngeri zonna yagenda okukomawo nga mitima gyaffe gyamadde okuconnectinga kati nga tulinze kuteeka mu public abantu babeewo nga abajulirwa nti baatulaba nga tutwala obufumbo yes ze bimpedde nako okutwaliza wamu Nahia nzikiriza era nkubuuze nti bukyawalokoka Fred yekka ye musajja eyakwanako oba tugambe nti waaliwo abajja naye n'ogamba nti Fred si yekka yankwanako ayinza oba yekka ya proposing okuwasa oba bangi kuwasa baaliwo era nasanga n'akaseera akazibu okusalawo Fred lwakuba ekyanyanguliza nti abantu abamu baali bafumbo nga sobola kuddamu oyo vulugu gwe navaanga bintu byabwe baagala kutwala kawundo kakubye eddirisa anti bibeera kwongera kumalira budde omalirize ng'osiraanye then kati omuntu gwe nayogambyeko omulala yalibadde eyalemerakokko ate teyali ye mulokole kati nekindeetera omugamba singa olokoka twali tujja kgenda naye nandaga nti ate ye tajja kulokoka kati nemanya tebisobola kukola bwe bityo kati omuntu abalala baali bweru seba abavubuka bano abajimu nga bamanyi bakulaga emibi kwetega bakuyita nga beetega olina jjamu esati nawe bikuweza ekifaananyi agamba nayo six packs nazikulaga so kati ate abaana beeyo bamanyi okusindika ssente kati abakuumira awo kubanga abakumalira ebyetaago ate nga mbuli ngeri ebyetaago nabadde nga mbyetaaga netaaga nga ndi mbwetaavu naye nenga Mukama zino ssente zigenda kunkema kuba saagamba nti genda kuddamu okukozesa ssente y'omuntu n'omu nga tetugenda kuba mu kintu ekyo nti mu ngeri y'abawala okukuula ng'ebyo sisobola kati nemba stoppinga kati Mukama nannyamba balemeranko naye nga tebakisussa nga bw'oyogera naye n'omugamba siri interested mu nsonga ezo naye weba bya Katonda wendi nga asigala akuceekingako walaba tojja ng'akwesonyiwa so baaliwo naye Fred ye yali omutuufu era ensonga laki eyawangula Fred
njagala nnyo manyi ebibuuzo bino oluusi mbibuuza simanyi oba mpitawo nnyo naye oluusi mbanze mpuliranga naali kibuuzizza okutwaliza wamu ogambye omala emyaka 7 oba 7 kitundu nga tomanyi kitonde mukyala nze kyenalabye nga kizibu oba kunze kyekizibu oba n'abalala simanyi naye oli ayinza okubuuza nti ffe ebiseera ebisinga bwe tuba twagadde abawala ng'ogenda muwasa ffe tugamba tusooka kubamanya ebiseera ebisinga okikola otya kuba naye ono era nzijukira namukolako kositole ne mugamba vagini wange wuuyo ne mukolako kasitole mukikola mutya noga nti ngenda kukola okwanjula ngenda kukyala nkole okwanjula nkole embaga ng'omuwala ono simulabangako mukuba embaga muwase abamu balabanga tekiriiyo era abavubuka bangi Fred onanjulira bangi saawa enagamba nedda sisobola wasa mukazi nga sisoose kwebaka naye bangi bakyogera gwe kino okikola otya okusookera ddala ndowooza oba entegeera y'obulamu obulamu bw'omuntu nga si mulokole nkukakasa aba muntu wa bulijjo ng'ategeera ng'amanya ebintu bingi naye waliwo kyaba tasobola kutegeera naddala ekibi kati buli muntu omanya ekibi kitandikira ku nkolaganayo ne Katonda nkolaganayo ne Yesu y'engeri gy'omanyamu ekibi nti gy'okoma okusemberera Yesu gy'okoma okuwulira ng'ekibi kiba kibi ate Yesu takyagala ate yakitwaliza mu geyeena kati ogenda okubalaabalamu bintu bye muyiseemu emabega eri era nafunako ekyawandiikibwa mu kitabo ky'Abaruumi essula ya 6 olunyiriri lwa 16 Bayibuli egamba nti magoba ki ge mwafuna mu bintu ebibaswaza n'okwogera kati ekyawandiikibwa kyo nakifuna nenzirawo nengwako ne ku buliri nengamba mazima ddala nendowoozaamu byonna bye twakola nga tewali n'eki abawala bwe twatambulanga nabo emyengi gye twanywa byonna nengamba kati nafunamu ki ebintu ebitosaana byogera mu bantu naye bakubabuuza magoba ki nenga akasajja kasitaani kakozesa naga kasitaani kakozesa onfuna kati nentegeera nti kati biro byonna bibeerawo n'empewo naye ekyokoze kisigala Katonda akiraba kati nengamba byempewo sitaani gye yankozesa nenkola ebintu bingi nga byonna kati saayo sina kinabiganyulwamu kankole Katonda kyayagala kamwesiige nengamba ngenda kukola obutuukirivu kati ekyo kimpa ekiddako nti wenengera omukyala niwaba alabise bulungi nebuuza nsobola okuba naye embanga sawa kuba naye emyaka gyonna okitegedde sikyongerayo kuba manya nti nnyo okukigusa paka ku mpeta okitegedde kati ekyo kindeetera okuba nga nyina obulamu bwentambuliramu nga ndaba abantu nemanya nti simpulya guno omwaka sirimu byakwagala kuwasa simba siri mwaka gwakwagala kuwasa sirina budde bwakwogera muntu yenna ku byabufumbo kubanga tekiriiwo ng'omwana w'essomero waba asoma nga tasobola kwogera ku byakukola kuba kimanya kyagenda ku ssomero atanoonya omulimu tasobola kati ebyo temba mu ndowooza ye kati nga nange ebintu ebyo nabikola ki naye natuuka esaanira nkogezaako nga ngezaako mu bantu abaninaanya abantu nentako gezaako n'obaako omuntu oba ng'oyogera naye nebikoma mu kkubo so nagezaako abantu nga mu myaka egyo nagezaako abantu nga 3 abantu nga 3 nebikola ki nebikoma mu kkubo nebikoma mu kkubo nolaba ogenda okukyetegereza nga si ye muntu gobadde onoonya onfuna nekikoma mu kkubo nga nekitagguka naye ate omukyala no bwe yajja nekikola ki nekigguka so kyayinza okugamba so nti abantu feelings zibeerawo byonna bibeerawo naye ekisinga okuuma omuntu naddala ku nsonga ey'emyaka 7 byolaba byowuliriza kati essaawa eno byetwogerako singa tugamba ko te Bayibuli n'osoma n'owulira ku njiri n'obalaba amawulire naye oyagala kugwa mu bya laavu tandika okulaba firimu za laavu ojja tandika okuwulira kanenze ndiwo ntya tandika okuwulira emboozi za laavu ojja kuwulira nga gwe atali muntu wa bulijjo kati ebyo nabyejjako
sira firimu za laavu firimu za mukwano sibera mu mboozi za bya mukwano mbeera mu byakubuulira njiri mbeera mu byakubuuliza njiri na mu kusoma Bible zange na kunyumya n'abakwano bange bya mirimu ebya laavu nga manya nti ebyo ki kubanga bino ebyeteekamu sigenda bikola paka nga maze kukola ki nekyo ekimbeera mu ndowooza paka nga nfunye omuntu ku bufumbo obutukuvu nga tubutuuseeko. Ngenda koyangako omwami katono onansonyiwa okiyingira sirina buzibu era neewo kibadde kijja kale kyemboozi sooka okimaliriza ekikyo sooka oyongerezeeko tewali tabu ku saidi y'omwami wange kubanga ekibuuzo ekyo nze wemba ntambula abaami emboozi ze banyumya ebiseera ebisinga obanga ofunye omukisa n'obawuliriza nga za laavu 95%, in fact 98 akulaga nga mubba mulimu n'abeeyita abasumba kizibu okuwasa omuwala nga tosoose kukola kino ky'omubuuzizza okumukebera alabe kyatwala kuba kino ekintu ebawoota meloni nga oba togisaze tosobola manya munda eriika oba tesoboka nze nzigula nnyo nga nfu era nze otuusa na watermelon nga namu ne tugirya eba chance ezimu ziba myufu nga teziwoomerera nga bw'obyogedde oluusi ova eri ng'oyagadde bagale kukulooza naye oba ogula Nambooli ayinza okugaa sigisala oba oyagala nsale waliwo ensale kati n'obeera confused naye okwongeza ku mwami wange ekyawandiikibwa kirimu Obebrania 10:36 kitugamba nti kubanga mwetaaga okugumiikiriza bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala mulyoke muweebwe ekyasuubizibwa. Kati omuntu okutwala omukazi gw'otasoose kutesitinga kintu kinene si kitono kye bayita okutalaafiya. N'ogenda mu kasino oba abantu bonna gye bazanyira zaala n'ogenda ku betting n'okola ssente zo n'oziwaayo n'ogamba kama nimbaya oba kafa ate ekyo nakitono nnyo ekyo kitono kubanga betting agwa kuba sebo wano wasiza lubeerera nekiri kisinzira ssente zotaddeko omuwendo gwa ssente kati kitwala kumanya kyawandiikibwa ekimu ku bino nti kubanga mwetaaga okugumiikiriza bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala mulyoke muweebwe ekyasuubizibwa kyekiriwa Katonda amanyi bye tuba twagala kekidde kusaidiza ffe abakyala seba okusalawo omwami gw'ogenda omala naye obulamu bonna nga tosoose kubeerako naye era nkwewuunya kintu kinene naye kitwala kumanya nti Katonda akkoledde bino by'obadde ojulira nga n'ebimu ku byo tewabimusaba nekiri asobola okikukolera nekiyita ne mu kutegeerako obadde osuubira bisobola okukola era wano mukulu Kisubi kano nkagattawo malirize nkuddiza akazindaalo abakyala ebyaddala obufumbo ebikolwa ebikolebwa ku kitanda oba essanyu ly'omukyala kwetandikira bino byonna ebisigadde bisobaawo ne muli emmere n'akugulira engoye n'akusibiza enviiri n'akusiigisa enjala n'akugulira lipusitiiki n'akolera buli kimu n'akuwa emmotoka naye ekitanda nga si kisanyufu tewabaawo obufumbo yes tekisoboka kubanga emitwalo bwe kiri era balina okukiyingira nga bakitegedde naye oyogera otya bwotyo nga Fred wamufuna temusoose kwegatta nga tomanyi oba ali impotent oba tali impotent ng'omanyi n'ekyo anti yesanga kinsomye ekyawandiikibwa ekiri mu Ebrania 13:6 nti kitugwanira okugumiikiriza bwe tulimala okukola Katonda by'ayagala tulyoke tuweebwe ekyasuubizibwa awo ekyawandiikibwa kyo kigenda kutwalibwa muntu ategeera ogenda sooka ogumiikirize nga bw'okola Katonda by'ayagala agenda kuwa ekyasuubizibwa kyekiriwa buli kintu kyonna kyolowoozaako nti okyetaaga muntu Mukama aba akimanyi ne oba tobimugambye ng'osaba omwami wange agenze n'agamba nti ne bye yali tasuubira yabisanga byatasobola kwogerawo kati nange sobola byogera naye kye nali nsuubira kyasukka ne bwe nali nsuubira lwaki twakituukako nga Mukama amanyi ne twagala osinga naffe bwe tulowooza saagala nakwongerayo bingi honeymoon mwagenda wa Fred honeymoon ffe nga ffe omukyala yasaba soke tubisooka nga gye twakasinkana tubeere wano ewaka
tusobola tumwegenda mu bifo birala kubanga ebifo ebirala twayibeeramuko nga tunalokoka ebikolebwa bimanyikiddwa kubanga honeymoons zibeera mu hoteeri kati ekifaananyi kya hoteeri ekyo tukimanyi twatambuliranga nga tunalokoka kati nga twagala kuddamu kujjukira kifaananyi ekyo netugamba omukyala nangamba twazimba lwaki tetubeera waffe lwaki tetubeera waffe omukisa gwaffe ogw'okubeera nga ogw'okusooka kubeera mu bufumbo nga tubeera nga tugulinyamuki netugufunira ewaka netubeera ewaka netubeerawo bulungi era tubaddewo bulungi mukama waffe Yesu atukoze bulungi sentukiraba nti omukyala twali yasingawo kiteekawo ye nga ye n'agamba nze nga bwe ndaba twandibadde waka naye lwaki opozinga ku hotelo bannange hotelo zakutama kiki si kutama such mu byonna nsooka okwebaza omwami wange ndi kika ky'omukyala eyali akyamuukirira naye yankuulinza bwegane ntandika okumugoberera engeri gyakwatamu ebintu bye kati ensanyusa nze nalinga wabbugu mu ssebo ng'ebintu mbirowoozaako bimaze kubaawo nga mpakuka kintu kasita nkiwulira kati ebiddirira obizuula bimaze oba bigenze bungi oba tebigenze ki kati wentandika omwami wange engeri gyakwatamu ensonga nentandika okumwegomba naye omwami ono nno taba muka bw'aba ayogera asooka kulowooza kyanakugamba kale ne muzuulamu amagezi njagala nnyo okolagana n'omuntu naddala singa nkizuulanga oba oli awo okutegeera kwansingako mwekwata kati ne musaba ne mugamba hani olujja we nalulaba ko omwami wange yanneesigisa okutandika okujja okulaba nga wazimba nga wadde taliiwo era mulamu wange ye yali adduganya sayiti eno nga yagiddukanya kati nawe agenda yolambule okulaga nti ngenda kuwasa olabe ennyumba mwogenda okubeera gana ekyo nakyo nekinsumulula abaami abamu bazimba amayumba nga bagenda kuwasa abakazi abo naye nga tamutwalanga nayo nga n'omukazi amanyi kimba omusajja anzimbira naye nga tamanyi gye bamuzimbira wa kati naye omwami wange bambi kanneesize kambeeko nange byentandika okuteekawo ng'okusaba nga naye omukulowooza ko nga tutandise okwogera ebyemikolo olowooza tugenda beera mu hoteri kyobagadde niki nanga kati ebyetanga nsuse nenkomawo netukola okunoonyeza netuzirambula nemuga nekusinzira nga bwe ndaba wali olujja olwo nga ndaba abantu betulina batumala okubeerawo tunakola tutya omukolo mu lujja tekisoboka konze kale tugutwale wammwe waka teyo nedda konze kati oba togutwale eri gye bakuzaala gugenda beera wano wetugenda weguba togenda beera wano genda beera wa kubeteesa ebibiri nsababirizeeko kimu kino nekiwangula kati ennyumba yaffe nga mpya nemugamba hani tutandikira tutya ku kitanda ekyakabeerako abantu betutamanyi muwendo nga tulina ekitanda ekipya omufaliso omupya ennyumba mpya buli kimu kipya lwaki tetwetandikira mu mukisa gwaffe wennyini ewaka omukisa tuguweeddwa embaga tugikoleddwa mu lujja n'ennyumba tugiwa omukisa tugikole ki omwami wange n'akiraba nga kituyambako n'obutaspendinga kuba emikolo giggwa mu mazo spending already ekyokubinga hotero pozi nga bagikoze ku mwezi ngolaba byonna almost biba bifaanagana byonna mwaliyo dda nomba temwaliyo mufaliso n'amasuuka meeru namwe muba mu bisolo byebakamu nga muguze so nensalawo ne tuba wano so we twabeddewo n'aba nga ate nanyumiddwa nnyo singa obulabo twalitambudde kuba yanteeddeko TV nannambuza ebibeera mu nnyanja kati nze olusi saafunako nabudde bubiraba kati ndi wano mmanyi kati ebyennyanja 1500 bye nakalabako n'ebisolo nabiki nebinyumira nendaba engoye abazituyiza ze twegomba designs gye bazijja nabiki so mukubikisuubi sejjusa kuba nti tetwagenze wantu wonna ku honeymoon twefumbidde netwefumbe byetwagala okulya era nempa abantu amagezi ebintu emutujigana nabyo ebyabazungu ebimu mubisaleko tulondemu ebigasa ebitagasa mubireke embaga muzijeyo mugadeni muziteeke ewammwe waka mubikomyewo nga bwe byali hotels okuspendinga eyo mubeere nga muvaayo mwononya bukadde busatu bumeka sente ezo musobola zibaawo muzitereka naye nezikola ekintu ekiki mubeere abakazi abazimba amaka gammwe so si abakazi abasirusiru abamenya amaka n'emikono gyammwe omukazi omugezigezi azimba ennyumba ye n'emikono gye ye yes tweyanze gatwa bulungi naye amagezi mangi ndowooza omuwulidde ndowooza ye mukazi agattako
bw'oba omufunye nga Fred bwe yamufuna ye mukyala agattako so nsuubira nti Fred woli watuufu. Naye ekikyolekera Bannayuganda ne Fred abasiibule. Beebaza olugero lubadde luwanvu okutugumiikiriza ne mutulaba okuva gye twatandikiddemu bali kwagala mukulu Kisubi. Abantu bakwagala nno era nze manye embaga yo yakutunyumira. Mwebale temuva ku channel. Nange njirinze. Yes. Mwebale kutwagala. Omwami wange webale kukkiriza kukyalako ku mukutu guno. Amina. Kwenava. Era abantu mwenna tubasabira omukisa. Kyokka ate ne tubajjukiza okubawa amagezi obaako n'ensonga yonna gye weebuuza gye tuli ffe weetuli era twogera na buli muntu yonna gy'oli. Ennamba yange y'essimu atagiina eri 0773 277 420. Tuba n'ekigambo okumunyeenya kakyano yaffe eky'obuweereza tugabana mu kwezzaamu amaanyi n'okusaba buli lunaku. So enteekateeka ezinaddako tujja kukomawo tubabuulire kye tugenda okuzaako oluvannyuma lw'emikolo mukulu Kisubi gwasinga. Era mbalengera kumunyeenya nange olugira ne ŋŋendayo nendaba nali nalabanga omwami wamukyaza dda kumunyeenye nga tetunnaba kwanjula nga tetunnaba mbagani ninga eyalabayo ku videos nga ndaba omwami gyali nga mukola video nenga mwami yali yajja dda ono nga Fred kikyolekera Bannayuganda batulaba. Webale nnyo omukisa gw'otuwadde olunaku olwaleero okuba nga twogerako n'abantu obulamu obwaddala kuba buli muntu yenna waddala alina byayitamu. So nze okusookera ddala nkwebaza neebaza n'abagoberezi okuba nga bafaayo okulaba kontenti wo oba kiki kyobaleetedde. So kiyinza okugamba byonna nti neebaza mukyala wange naye oba okuba nga ataddeyo enkolagana wakati wo naye okuba nga mugizimbe paka nange ngisanzeewo. Kale nakyo nkibeebaliza ddala. N'ekirala nti abantu kiyinza obbagamba obulamu bw'ensi bwa ddala naye waliwo ebintu bingi nnyo eby'obulimba bye bisinga obungi oba ebiwoggana nga bya bulimba. Naye ekituufu ekyaddala nga nzi bwe nasooka ne mbiyitamu byonna nibe saayitamu nabiwulira nibe saawulira nabirabako nibe salabako oluusi nabikola kanjagole bwe ntyo. Naye mu byonna nga maze okugenda mu byakuyimba mbimanyi kuba twabikuliramu. Muzaali bwali Lungujja tukulidde ku ebyo tukulidde mu bulamu bwa entertainment ng'olaba amabala gali buli wamu kiraabu biki obo n'obulamu n'ebyo byonna nabiraba n'enkula n'engendako ne mu byabalogo byonna n'ebiraba abantu ab'enjawulo Abasaabaganda byonna ebisinga obungi n'emikola ki. Naye Katonda bwe yampa ekisa n'enzikiriza Yesu wadde nali saakigenderera naye ate oluvannyuma lwa byonna Katonda yakikozesa n'amanyisa kyali n'amanyisa amaanyi ge n'obulungi bwe. Ne leero okutuula wano obulungi bwa Yesu obwe nalaba bwe buntuuzizzaawo. Kekyayinza ogamba omuntu yenna nti lokoka ebisigadde Katonda ajja kutandikira obulamu obupya. N'emikolo gino gikola nali nga neebuuza naye banne esente zirivaawa ezirikola emikolo egyo kagamba nga okubisaamu n'otematemamu n'okwata miliyoni mekolaba nga zonna teba tezikola ki tezimala. Naye mu Yesu byonna bikola ki bisoboka. Si ggwe byotegeera si ggwe byosobola si maama oba taata oba muganda oba mukwano gwo byasobola gwe kkiriza Yesu tambulira mu butuukirivu lokoka ojja kulaba Yesu wanakolera ebikulu n'ebinene. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Weewaawo tweyanze gatulaba omulungi ndowooza owulidde bwetyo bwe tubadde Fred ne Nahia nga tugenda maaso n'okubanga twogeraganya. Kaliwo akatale ke ka Nahia. Munansonyiwa nga mbasiibudde. Akatale ke kalowoozo eri abakyala. Abakyala omwami agenda okuwasa bw'ajja mu bulamu bwo toweefuula kuba nti bulijjo akusanze tolya tonaaba tosiba nviiri toyambala. Omutikko omugugu gwe yandikoze ng'omaze ofuuka obuvunaanyizibwa bwe ng'akuwasizza. Kati omufuule kitaawo oba bbaawo nga tannaba kufuuka ofiisho byonna otandika obimutunuzaamu essaawa eyo agenda kudduka n'oyalibadde nga mutuufu. Omwami muleke akuwe waayagalidde. Bw'aba takuwadde si lutalo kubanga era yakusanze obulamu bwo butambula. Bw'anaamala okukuwasa ebyo byonna bigenda kufuuka bibyo
oberenga gwe wetemerako wegererako nga tokyamusaba nga kimukakatako okulaba nga weetaaga n'akuwa. Ssaabakyala mukoze kimulimo munene nnyo okugoba abaami kubanga takuwa simanya wamusaye n'akumma tannatuuka kuwa ekyomusuubira mpaka ng'omaze kufuukira ddala buvunaanyizibwa bwe. Kale ndowooza akalowoozo mukawulidde okutwaliza wamu ku UG updates bwetyo butambula ebiseera byonna. Subscribe, likinga, tubeere nga tutambulira wamu. Kambeebaze mwenna okutulaba, tujja kuba nga tuddingana nate omulundi omulala. Mubeere bulungi, mweraba.